Ladies and gentlemen, mwena abali eyo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Benzikiriza endala mukama yebazibwe. Amanya nze Mugaya Faizo, abasinga gwe muyita nnyo Kojja Mpaata. Olunaku olwaleero nga ndi wano nina ensonga gye njagala kibuzo kimu kye njagala okubuuzaako omukulembeze kyokka kimu. Kyokka wakinziramu ebisigadde ne bwatajja ku ssebo w'ekitiibwa tusanyusa okulabako. Kanziremu ne yanjule omanyi omitinga abantu bangi. Ssebo nze musajja wo Mugaya Faizo abasinga gwe bamanyi nnyo nga Kojja Mpaata. Mukama wange njagala ekintu kino kyogerere mu kamera. Entebe yo twagikutte dda ensero ku kizigo kwekola ki kweri. Ngenda kubeera ministry ki kuba njagala bbiri bw'oba osiimye oba tosiimye osobola ndala kusooka kuwa ministry kati koma bulungi video eno ngenda kusindika mu agriculture olime mu agriculture njagala olime era okutandika ne mande jangu wano osomi balima batya tetwagala minister anti ali mu agriculture ngatamanyi bya kulima twagala okere ku macha otulage nti walimye olubimbi okuva wano mpaka wali Mukama wange njagala wali ka sente nkyasobola okulimazi mu agriculture mne mu sente ebyobulimi byafa njagala olime njagala office nzito nedda sero ne ya agriculture office nzito obadde oyagala eri budawa bampe revenue ne URA ate no nsobola kunokera mu agriculture ku machano olima kubanja minister ina kulabirira balimi olimeko nabo kusawa nga 5 oveyo oje mu revenue ati tugako obwa minister of revenue tukuwe ne minister of URA sebera ntwala mukisabu n'abantu bebaze ku chano yako malotereza mukato abantu bamanyi nti revenue yanjawulo ne URA sibye bino revenue esoloza musolo URA ekwata bintu byabaganyo sasula omusolo anti munafive mweje muli waggulu mutemu era akantu alina omukisa guno kwebaza abantu bafa batu bakukojja Mpaata bambi mwebali ono ye Kojja Mpaata yenze Peterson gwateekayo mwebali nyo thank you so much ebyokuba wasiba sibimanyi naddala buli mwana nkwata kamera simanyi mwana wa TikTok mwana wa challenge abaana ba challenge simanyi kyenyiza bawo comment mpitirivu bagala nokutwalako mu Dubai eyo olabe ku bawalabu wagambye simanyi ogenda budget era waliwo abetegefu nabo okutulugunya abawalabu boza amasowani balye kebabu simanyi babiyita simanyi papa simanyi pancho ezo zipancho na zirya nye China banange bambi abaana ba TikTok abakoze challenge ba TikTok nga go postinze video tambuza video nga Mpaata mwebalire ddala kati muga Mpaata nawe lwagamba sasoma kati ekigambo Mpaata in English nkujjekenga Mpaata in English yogera amanya go nze Kojja Mpaata in English my name am Kojja Mpaata Mpaata nange nkubulire ebyange boge Peterson mu luzungu aya ladies and gentlemen my name am Kojja Mpaata uncle Darius Darius Mpaata tetwala ati lyange baliyita my name is Omugenzi Toka Peterson omukulembeze kankusibe bogere kitegeza kwogera mu luzungu Toka and Toka e program eri ku TV anyway omukulembeze ladies and gentlemen mbadde kono omukulembeze ali mu kugendera ku mirimo saawa zinagenda ati ndi mukolekera embassy ya Bungereza je tuyita British Empire empise tuyina ko embassy British anti yemu ye British Empire British Council bampise tugenda mu conference ngenda kwogerezeganya okulaba abazungu abali wano tugenda basokolawo tutya tubaze sibusosoze nga kati n'abademu basabe ate abali eri abantu anti twagala tabanyibo ne bawala anti kyekyo tugenda okukola twagala bakwatagane twekutte tutya enkolagana y'okwekwa okwatagana lepesti okukwata lep mu luzungu kye bayita defilement rep okwatagana president ebintu bino bitambula ggwanga ne wabweru w'eggwanga anti ekigambo okukwata lepu kirala n'okukwatagana kirala wamma we bali kumpabu ekigambo okukwata mu luzungu kyayita arrest waliwaawo arrest white waliwo ne hold this kwata kino kateka kono na luzungu kuba tulumanyi luveeko kugambye okukwata uba tukozesa lepu kozesa arrest
kati tugenda mu eyo meeting okulaba bannayuganda twereepinze tutya n'abazungu tukwataganye tutya n'abazungu obudde bukangende mu press conference. Bannange walaikum salaam. Oyo mbadde n'omukulembeze w'eggwanga addako abantu nno mubiise byakusaaga omanye ebyamagero bikyaliyo mu nsi mumanyi nkoko njeru kuzaala oba ndiga kuzaala kaana nga kafaanana ng'omuntu naye ssebo ne pulezidenti wa Liberia mugende munoonyeze kuba n'ensi kyendala yali akuba ngatto ddagala ono no takuba ngatto yalina omulimu gw'abagambye muwandiisi wa butabo n'emizannyo emirala. Mukama asobola otugonna omulanze bampadde ofiisi zange